gwe yeekumidde ku The Mix Media gye baliko amanya akose ki president we Masaka City bambi subscribinga likinga commentinga sharinga followinga The Mix Media gompya subscribinga kona kukade omale onyige olo bere ngofuna obaka bonna tubatadde wano ku The Mix Media ntumirako abantu abali Kenya mambo vipi Uganda Tanzania Rwanda Burundi South Africa Masaka jinja yiganga mbala mukono pakwachi mbagala nnyo ne leero mbaletedde ebyobugagga bya president we Kenya William Ruto abangi gwe mumanyi nga Ruto His Excellency ono alina ebyobugagga baba manyi ddala ng'ebimu yabikola tannaba kuyingira mu byabufuzi ng'ebimu yabikola nga tannabafuuka president. His Excellency William Ruto CEO wa Weston Hotel mu Langata Nairobi nga eno yamalawo firi Kenya billions yano yagizimba tanabafuuka president ng'ali just minister ng'eri mu kibuga wennyini wakati ebyokulya n'ebyokunywa byonna erina ebyokusula entertainment ebyamasanyu byonna ebirina zi conference zonna ezikola era ng'abakungu bangi basulirayo ddala. CEO wa Starbex Oil Limited ng'eri Kenya eri Uganda eri ne mu nsi ezitwetoolodde nga batunda diesel batunda petroli batunda ne parafini ng'ate bafiiringa ne gaasi saako n'okumutunda sente zigiddemu ddala nga Starbex zino ziri mu bibuga ziri mu butawuni ziri ne ku magombolola ziri ne mu byalo eyo amafuta agajjiramu ddala lupiiya. President Ruto CEO wa Mara Hotel Kenya abangi bayita Ritz Carlton Masai Mara Hotel ngeno eviramu ddala akasimbi esinga kukola ku balambuzi n'abantu ababulijja abagenzeeyo okunyumirwa wamma gwe ayagala okulya ssente ng'oli eyo mu kibira baaba eno yitayo balinako swimming pool balinako amaato ebisolo osobola okulambula ebizimbe tobala entertainment bwali sports wali nga yamalawo 3 Kenya billioni. William Ruto omukulu ono His Excellency ayina ennyonyi eziwerera ddala nnya 2 Kenya billioni nga kuliko ezelikopita za mirundi ena nga kuliko esooka eyitibwa DHADZ ng'eno yo ya red yamalawo 1 Kenya billioni. Ayina 5 Y kasaze KDN eyo nayo yiye helikopita kutambulira mugenda ku mirimu gyo zino nno yazigula nga tannaba nafuuka vice president. Ayina 2K kasaze HP8 ngeno nayo yiye kutambulizaamu bulamu bwe nagendako mafaamu ge nagendako wantu we wabayagadde watongole. Ekenya oggula ennyonyi kyangu nnyo tebiringa wane waffe Uganda ng'ayinawo n'ezo ezipangisibwa ate ng'ayinawo n'ezikola ssente. His Excellency Ruto William ono CEO wa Daffin Hotel ng'eno erisangibwawo Mombasa yamalawo Kenya shillings 6 miliyoni ng'esangibwawo mu kibuga era akasimbi akajjiddemu ddala baaba eno buli omu osana n'oyitayo. Ono CEO wa Textile Energy nga gali wane waffe Uganda gali e Kenya nga balina petroli diesel parafini saako n'okutundirako gaasi ate nga balinako ebizimbe ebyakalina ne bu supermarket kwebuli ate nga balina n'emmotoka ezitambuza amafuta gano. William Ruto CEO wa Mako Insurance Company nga insurance emu esinga obunene awo mu Kenya era yasinga okubamu ne shares eziwera ng'ayinamu emitwalo 19 shares zalinamu ate nga mukazi we ayinamu 15% nga ze zimwe zisinga okuba insurance ennene awo mu Kenya nga batwala ebyobulamu ebyebisolo nte embuzi nkoko zange zalwadde muliro ebidduka okuli ennyonyi pikipiki emmotoka n'ebintu birala bingi nnyo nga yemu esingidde ddala okumuwera akathimbi. Ono omwami Ruto alina Fleet Electronic Car Company kampuni eno ekola mmotoka n'emmotoka z'amasannyalaze ng'emmotoka zino zituuza abantu nga 4 talina emu talina 2 wabula alina obumotoka obuwera kampuni eno yiye ate ng'abantu obumotoka mumutwalira ku bbeeyi layisi obumu yabukola oba kampuni eno yagikola kuddiza ku bannakenya era akasimbi akajjiramu ddala. CEO wa New Vaccine Gish Kenya yamalawo 1.2
2 biliyoni sente zino nga ze Kenya nga kuliko n'amakage eno resident ye erinako yiika namba nga ya swimming pool nga basimansime erinako ebisawe by'ennyonyi 2 ku b'ennyonyi ayinako wazanyira omupiira eriko furo ya myaliro 3 ate nga kuliko ne bukiringirumu bwa mirundi 4 emiti jimu ebinaabiro ebiyigo buli kimu kiri wano ku New Visani Gish residency akereddemu ddala akasimbi. Mwami President Ruto alina mu bya real estate agiddemu ddala lupiiya okuli okutunda ebizimbe okubigula okutunda ettaka oddigula n'odditunda ebya real estate abitegeera mu Kisumu mu Mombasa mu Nairobi n'ewantu ewalala wangi nnyo. Mwami Ruto ono CEO wa Eastern Apartment mu Eastland nga zino apartment ziviiramu ddala akasimbi nga zikwata wakati w'omukaaga ku 8 nga kuliko parking yard kuliko dining room kuliko zi sitting room ate nga kuliko double ne zi single room ng'ekyono nnyo zitandikira ku mitwalo 2 egy'e Kenya tuuka ku mitwalo 3 egy'e Kenya ng'ate ziri ku fule zisukka 7 nga zino ezimu ziri mu kifo kimu nga zirimu nga 7 oba 8. Mwami Ruto alina farm eno ng'eyitibwa Yengen Farm Limited ng'eno eriko enkoko tobala nga kuliko ez'ennyama n'ezo ez'amagi nga esangibwawo Yasini Gishu eno waliyo n'amakage nga faamu eno eyinako enkoko eziwerera ddala ng'ate kuliko ez'okulya oba ziyita ez'ennyama n'ezo ez'amagi ng'ate kuliko n'ebyuma ebyongerako omutindo era y'omu akwata ekyokubiri okutunda amagi awo mu Kenya. CEO wa Ravish Apartment ng'eno ya myaliro 11 erinako ground floor ate ng'erinako ne parking ng'esangibwawo Kamiti Road Hilltop Garden nga agiramu ddala akasimbi buli mwezi. Mwami Ruto ono CEO wa Kolhoiro Farm Limited ng'eno etudde kuyiika eziwera 403 n'ambirira nga alimirako n'okulundirako ng'alundirako ente okuli ezo zinusu bulaaya ez'amata n'ezo ez'ennyama ng'ate alimirako emmere okuli kasooli nga kuno kasooli ono ajjako ow'okulya emu n'akolamu emmere y'ebisolo okuli ente ey'embuzi n'emmere endala nnyingi nnyo sako ne kweyo gy'aguza abantu ate n'ebyuma ebyongerako omutindo ate nga ne tractor nazo kweziri. Mwami Ruto alina ente eziwerera ddala 1000 ng'ate kuliko n'embuzi ku faamu y'eno nga zitudde kuyiika neziwera 1000 nga zitudde kuyiika omutwalo gumu mu 1500 ng'ayinako ente n'embuzi ng'ayinako ente ez'ennyama n'ezo ez'amata ate nga ne factory kweri ekolerako ddala yogati akasimbi akajjiramu ddala. Mwami Ruto ayina ettaka gyotobala olaba okuli faamu ze okuli apartment ze awe Mombasa ne Amala nga zo tobalira ddala ng'ayina ettaka litudde ku square mile ate ettaka alitereddemu ddala akasimbi olaba okuli Starbex Textile ettaka alitegeera ayina mu Kenya ayina mu Rwanda ayina n'eyoane waffe Uganda. Mwami William Ruto alina emmotoka ezikola ssente olaba ezo zitambuza amafuta olaba ezo zitractor eziri ku faamu ze olaba ezo zibaasi olaba ezo zikosta n'ebitreera ebyo bya kago tobala. Mwami Ruto alina eddwaliro nalyo ebyobulamu abitegeerera ddala era bitereddemu ddala akasimbi ng'ate za ambulance kweziri n'abasawo abakugu kwebali ebyamalwaliro abitegeerera ddala. Mwami Ruto alina emmotoka ezirya ssente nga kuno kuliko zi Lexus zi Benz zi Range Rover zi Hummer zi Jeep zi Rolls Royce n'emmotoka endala nnyingi nnyo ssaako n'ezo ez'obwa president ze bamuwa. Ayina poloti zo tobala ayina mu Kisumu Mombasa Uganda Kenya Tanzania Rwanda Congo naye ayinayo poloti ayina zo nkuyanja. Mwami Ruto alina ebyuma Mwami Ruto alina ebyuma ebyongera omutindo ku mata ssaako okuli ebikola yogati ebikola bongo n'ebyo byongerako ddala omutindo ku mata gagenda okutambuza oba ag'obuwunga gagenda ebweru okuli Kenya Tanzania Rwanda Uganda era y'omu asinga okuleeta wane waffe amata ng'amukwatira bendera ye Mwami Uhuru Kenyatta ono yamuddirira Odinga n'addako omugenzi ono omusajja mulimi wa mmere okuli eŋŋano okuli obulo okuli omuwemba n'ebintu ebirala bingi nnyo ng'alina faamu etudde ku square mile ey'ettaka nga kuliko eŋŋano gy'alima
ate ng'alimisa tractor ng'alinawo n'ebyuma ebikoola alinawo n'ebyuma ebisiga wamma ebyokulima abitegeerera ddala ng'ate alina n'emmere za exporting otwala wabweru nga France, Dubai n'ewantu walala wangi nnyo. Ebyobufuzi abigiddemu ddala akasente. Yali minisita mulamba, yali minisita wa portfolio oba waguno naguli, yali MP, yali vice president ng'amyuka Uhuru Kenyatta. Buno obudde kati president akasimbi akafunira ddala kalawensi saako n'okutegeerera eggwanga ne privilege ze nga ye president. Ono alina factory eziwererako ddala nezo zi industry ezongera omutindo kumata. Olaba ezo industry ezikola ebijimusa n'ebintu ebirala bingi nnyo wamma akasimbi akalina. Alina akedi business nga kuno kuliko ne zimmoolo nga batundirako ebintu ate nga nayinako bizinesi ze okuli Uganda, Congo, Rwanda n'ewantu wala wangi nnyo. Amaduuka kwegali agapangisibwa ate nga nezi bizinesi kwezi zitambula nga zi supermarket nga wolabaawo ku bizimbe bye bya Texairo ne Starbucks ebizimbe za Kedi azirinako. Okusinziira omukutu gwa Forbes magazine gulaga Mwami Ruto ono sente yasinga zijja nnyo mu woteeri, apartments, okulima n'okulunda ne insurance n'ebyo ebyobufuzi era sente mwasinzo zijja ng'era abalirwamu $52 million ye former vice president oba buno obudde president owokutaano Mwami William Ruto omukulu owe Kenya. Nyongera okubajjukiza Masaka Genadi we yabayina langi yenna bayina okuli Global Plascon, bayina cement yenna okuli Tolo 1, Tolo 2, Tolo 3, Tolo 4, Simba, Fundi, Hima byonna babirina ebyamazzi bayina okuli zitanka zi PPR, zi PVC na buli kalonda akwatagana mu byamazzi nga bayina ne plastic yonna na buli kalonda yenna. Kuba 0787991202 bakuweereze Masaka Genadi we build your dreams ate nga bakwa ne free delivery bene wangala. Bye bye.